mwenna abantu ba Katonda mu butongole tubabikira okufa kwa mukadde waffe Archbishop wa Kampala Diocese, His Grace Dr. Cyprian Kizito Lwanga eyasangiddwa ku makya ga leero ng'Omukama amuyise. Bw'etyo Eklezia Katolika mu ssaza ekkulu erya Kampala bwerangiridde okufa kwa Ssaabasumba Dr. Cyprian Kizito Lwanga. Entegeka zonna ezinaddirira ez'amaziika ge tujja kuzibategeka. Bannaddiini n'abakkiriza abalala aba bulijjo bino olubagudde mu matu badduse za mbwa okweyiwa ku Eklezia ku Lutikko e Lubaga. Ssaabasumba atugenzeeko kyemanya awumudde emirembe gyali, twongere okumusabira ate n'abasaddoti n'ab'omusaza lyonna banayi kitalo nnyo awumule emirembe ate naffe Mukama atukubagize. It's just unfortunate. It's sad. It's just unfortunate. I don't know. Just pray to God, but it is sad. Situmanyi na kumanya kiki kigenda kuddako. Mu kiseera kino kyennyini eggwanga nga liri mu katyabaga, ani tufiirwa abantu abali badde basobola okutuwa amagezi agaddako okulaba ng'eggwanga ligenda mu maaso. Twogeddeko ne muganda wa Ssaabasumba Lwanga n'atubulya bye yasembyeyo okwogerako naye olunaku lw'eggulo. Era ekiro namuweereza message nga tufiiriddwa n'emirundi mingi bwe mukubira akasimu naddala message immediate agiddamu kuba simukubira simu kiro. This time namuweereza message teyagizzeemu. Lord Mayor wa Kampala Erias Lukwago y'omu ku badduse obukubirire okutuuka e Lubaga. Tetumanyi kikyatuuseewo, nze omu ku baalabye Ssaabasumba ng'ali mu the way of the cross mu kkubo ly'omusaalaba ng'omulaba atambula musajja mulamu nga kisuubira nti abuzaayo saabusaawo okuva mu nsi muno. Katulinde amawulire aganaatubuulira enfa ye ki ekyatuuseewo, bekikwatako bajja kutunnyonnyola, ajja kujjukirwa bulungi nnyo ng'abadde omusaale mu kulwanirira kye bayita peace and justice oba truth and justice. Nze nali mufumbi we nga nkola mu kiyungu era nga nze omu ku bavunaanyizibwa ku mmiruzi ze. Abadde ayagaliza nnyo era y'omu ku bannyambako okulaba nti ngula ekifo Kakiri nensobola okuzimbamu essomero ettendekero lya St. Cyprian Vocational Training Center liri awo Kakiri ekambe Nakirongoosa Ward. Kati abadde omuntu nnyo ayagaliza. Ekyaviiriddeko okufa kwa Lwanga we tujjidde ku mpewo nga tekinaba kukakasibwa naye nga muganda we atutegeezezza nti abadde alina ekirwadde kya sukaali. Abadde alina obulwadde obwa sukaali bulijjo bumutawaanya omukuba akayiso nga bulijjo naye nga badde si mulwadde. Ssaabasumba Lwanga olunaku lw'enkya yabadde asuubirwa okukulemberamu mmisa ya Pasika ku Lutikko e Lubaga. Omwana nankwera my daughter Stella nagamba mami oluwa nagamba Stella kingampulira wejja nagamba mami kuma ne Ssaabasumba afudde nagamba Stella tekisoboka ndi wano ngula bintu bya Ssaabasumba right now as we talk ngangula ebintu bemuleetera. Amawulire g'okufa kwa Ssaabasumba Dr. Cyprian Kizito Lwanga galeese ekikangabwa ky'amaanyi mu Eklezia Katolika. Dr. Lwanga abadde mpajiruwaga era omusajja ateerya ntama. Olunaku lw'enkya abakkiriza lwe bagenda okukuza amazuukira ga Mukama waffe Yesu Kristo. Jingo Francis, NTV.